amazukira ga mukama waffe kyamazima ensi tugitambulamu ng'omusana gulinga ogwaka naye nga waliwo essubi lyaffe ligenda liggwaawo ligenda likendeera. Waliwo omwaka ogwedde twali bubi nnyo naye omwaka guno bwe tugenza okuwulira amawulire agaffe eri abasawo bano nga bagamba covid akendedde era ate sitaani bwalabye nga covid akendedde ate n'ateekamu lungu giri endala. Olutalo lwa Russia ne Ukraine lulabika ng'olutagwe, abantu bangi bannaye bafiiridde obulamu bwabwe. Bw'oteebereza agakompola ge basuula n'ogakati bwe bagusudde ogwo abaliwo mukama bawonye tebagenze, waliwo n'abafa nga tebabamanyi. Gino emiwendo gye batugamba oluusi tewali amanyi oba mituufu oba si mituufu. Era ekigambo kino kireetedde abantu bonna okwenyika emitima, kubanga n'amanya ne saalumanya buli omu alina engeri gye lumukoseza. Neewuunyeza mu kyalo, ogenda mu kyalo n'aba omukyalo eyo akaaba ka sabbuuni. Bannange kiki ekyatuuka ku sabbuuni? Tamanyi nti olutalo oluli eri lwe lwaleeta ki? Lwe lwaleeta obuzibu. Era emiwendo gy'ebintu bingi abantu bangi bakuyita mu isi eno kugiyita mu isi, naye nga yo eyinza obutabayitamu bulungi nga batera okugiyitamu nga bulijjo. Abantu bafa, abantu bafudde. Ekyewuunyisa waliwo n'okufa okweweewuunya, abantu batemula bannaabwe, abantu beetuga. Waliwo n'akaana ke baatugamba akeetuga, kwegamba n'ogamba kiki ekigenda mu maaso. Embeera ereetawo oluyongobevu olulyawo bwe lutyo. Era bwe tuba tusaba tetujja kuwa kusaba gavumenti. Manyi waliwo akayimba akajja, gavumenti etuyambe, gavumenti etuyambe, etuyambe waakiri omuntu ebintu ebimuyamba mu bulamu obwa bulijjo bibeere nga bikkakkanako, ebirala bitunyigirize naye nga bino byetwetaaga, naddala omuntu owa wansi oweyo mu kyalo. Bana ogenda mu kyalo obwafuugi naye n'olaba nga abantu babonaabona. Abali eno mu kibuga mwetemumanyi, naye omuntu omuwa ekyebibiri oba ekyebitaano n'afukamira n'okufukamira okwebaza nonga nti oba kinaagula ki, naye ng'agamba bwakiri ninamu ekyebitaano mu nsawo. Obwavu buyitiridde, naye Mukama atubeere. Buli ali mu buvunaanyizibwa akole ekyo ekimusaanira. Waliwo ekigambo kya unemployment oba abantu okutabeera naddala abavubuka bafe okutabeera na mirimu. Ekigambo kino tukigayalirira naye kigenda okuleeta obuzibu. Abavubuka beeyongera okubeera n'amaanyi. Bwali bwana buto nga tugamba obwana obuto bungi, naye kakati abavubuka bayitiridde ate bo baki b'amaanyi. Kati bakuba amayumba, bayingira buli wamu, bakola effujjo. Twetaaga okunoonya ekyokukola. Era ngenda ne ngamba nti Mukama atubeere, abali mu Parliament batuyambe. Zino ze dibeeti ze babeerako okusinga okubeera ku bintu ebimu ebirala. Waliwo ebimu bye bateesaako ebitatuyamba. Kigambo ky'abaana beetaaga, abavubuka beetaaga okulaba nga tubeerako ekyokukola. Ate nammwe abalina abaana, essira lwaki tutadde ku baana abalenzi? Kuba kati bwe batabula ensi twateeka ku baana abawala. Bayibuli egamba omusajja ye mutwe gw'amaka. Kakati ye tatendekeddwa, kakati n'alyoka wassa yatendekeddwa, n'alyoka kubooli, amaka ne gatabuka. Ate ne kalica yennyini nakku ezo twaziika, naye ng'omwami omugenzi alina abaana 6, akato aka P5 ke kaleezi, ke kaasika, kakati ke kakulira bali bonna abakulu n'abamalako yunivasite, kubanga ye mwana omuki omulenzi. Ensonga lwaki muwulidde tibanaye twagala tuteeke nnyo essira ku mwana omulenzi. Era nasanyuka ne Ssaabalabikira yagamba nti omwana omulenzi tumuteekeko amaanyi. Tubasaba mbaleete mu semina eyo ejja kutuyamba nnyo.
ekigambo ekisinza okuleeta obuzibu naddala mu Uganda muno kyekigambo ky'okweyagaliza, selfishness. Omuntu bw'aba yeyagaliza yekka, corruption abeera waggulu nnyo. Tusabe Katonda atuyambe ffe abatudde wano. Omanyi olw'otuuka n'ogamba naye kino Mukama kinaakoma, kakati ova ku balala bonna n'otandika kugwe, nyamba Mukama nze nemu okubeera corrupt, nyamba Mukama nze nemu okukola nsonga eno. Kwegamba kitandikira ku ggwe ne kiryoka kigenda eri abantu abalala. Kwe kusaba kwange nti amazukira g'olunaku lwa leero gabeere essanyu gye tuli nga tukyusa embeera zaffe, era amawulire amalungi gendeesa olunaku lwa leero kwe kuwummulira mu mirembe gya Yesu, oyo omusukkulumu ali naffe kaakano. Omutima gwo weebale nnyo okuva mu ngalo. Omutima gwo bulina kye gweraliikirira. Gwali wano olunaku lwa leero, toze wano lwakubanga not by accident. Nesanze nzize olwaleero nange kusaawa eno, nedda Mukama alina kyayagala ayogere naawe. Njagala owulirize buwulizi ogambe naye Mukama bw'oba ki bw'olina gye ndikunze. Mukama yakuleese wano, akuleese wano akuwa emirembe. Mukama akuwummuze otambule mu nsi nga newakubadde erimu ebizibu, naye gwe ng'owulira mutima gwo ojjudde emirembe. Ku lunaku olwokutaano yali tanakutuka ng'akyayogera naye bamukomeredde ku musaalaba. Alina ekigambo kyeyogera n'agamba nti kiwedde. Kikoze eki? Kiwedde. Kizibu nnyo, kizibu nnyo okuba ng'oli wakati mu bizibu n'ogamba naye kiwedde. Kiki ekiwedde? Naye nze njagala okukutegeeza nti kyawedde dda. Bw'obanga olina by'oyitamu kyakoze eki? Kyawedde dda. Nambira mugambizi muliraano mugambe nange wuumula, kyakoze eki? Kyawedde. Bw'otunuulira ebizibu by'oyitamu tosobola kukitegeera bwe kugamba ekigambo nti nno kyawedde. Njagala kubawa ebyokulabirako. Omusajja Balunabba, Balaba, gwe baagamba tuteere Balaba okwataani Yesu. Balaba ono njagala weeteeke ebigere bya Balaba. Embeera gy'oyinza okubeeramu wano kaakano. Balaba yali mukomera nga bamugalidde. Yali musajja mutemukungwa ng'omusango gwagenzeeko death sentence gwa kufa. Ali eyo simanyi byali alowooza bwagenda okuleka abaana be, bwagenda okukola ki, oba yali ejjusa n'okwejjusa, oba yali akola ki, naye ng'ali mukomera alinda kimu kumuwanika ku kalabba afe. Naye abaali eyo ne bamugulirawo, you are now free. Oli mwaddembe bakutadde, kyawedde dda. Waliwo firimu gye balaga eya Balaba, simanyi oba mwali mugirabyeko. Balaba yafuluma ekkomera nga tasobola kukkiriza nti yeye. N'amagamaga ng'ebisenge by'ekkomera tekyakola ki? Takyabiramu. Balaba ne yeewuunya. Basobola batya okutanze omusajja omutemu eyatawaanya ekibuga ne bagamba nti batadde, ne bagulawo omuguzi nti genda bakutadde? Yeewuunya nnyo ne bamuga naye waliwo yafudde mu kifo kyo. Abooluganda embeera gy'oyitamu oyinza obuteetegeera kati, naye nze njagala kugamba nti kyakoze eki? Kyawedde dda. It is unbelievable. Mukama yakikoze dda. Ekizibu kyo kiwedde. Oli waddembe, kiri eri gwe okukkiriza oba okugaana. Jjukira omusajja ali ku musaalaba. Ng'ali ku musaalaba bamukomerera ne Yesu. Ku lwokutaano abaasaba ku lwokutaano. Omu ku mukono ogwa ddyo, omulala ku gwa kkono. Naye omusajja omu n'amugamba nga abuzayo budakiika kufa. Ali ku musaalaba n'amugamba Mukama wange onjijjukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bwo. N'amugamba olwaleero onooba nange mu lusuku lwani? Mu lusuku lwa Katonda. Abooluganda oli mu masanganze, nawe olulwera mu masanganze n'ogamba naye bakakati ngenda kukwata kkubo ki? Oyinza okuba nga oli mu nsonda ng'ensi ekunyize n'ogamba waika ngendeko mu kusabeeri oba oli awo
mukama ensonga lwaki akuleese wano. Oyinza okubeera wano nga oli confused. Waba ne bapolitician ennaku zino nabo ogenda n'obalaba nga kati oba bagenda kutugamba ki? Emiwendo gigenze waggulu, ebintu bikalubi, ogenda okusuubira ekinaavaayo naye ng'ate bali mu confused okusinga ffe we tuli. N'ogamba bannange kaakati tugenda kubeera tutya? Naye waliwo ebigambo ebyo Mukama bye yagamba abaana ba Isirayiri, n'agamba nti yimirira buyimirizi onoolaba obulokozi. Fear not, stand still and see the salvation of the Lord. Okusomooza okusinga tugenda ne tulowooza nti bw'obeera ne ssente ebyo birungi, bw'obeera n'obuyinza ebyo birungi, bw'obeera mu bantu ebyo birungi. Bannaye njagala mbategeeze okukuba kwerimbalimba, naye ekikulu ekiriwo kwe kwesiga Mukama. Bino byonna biggwaawo, naye weesiga Mukama oba onyweredde ku mpagi ey'amaanyi. Nze ndabye Katonda mu bulamu bwange, ndabye Katonda ng'akola ebikulu naddala mu kutambula kwange. Korona, nze nayagala nnyo obubaka baateekako nti kijja kuggwa. Obubaka obwali bulungi nnyo nga bagenda bagamba korona asibwe bati, naye kijja kukola ki? Wenjogerera olwaleero jjukira nga batugambye nti nno oba patients basigadde nga bataano. Let's identify abalwadde ba korona, kijja kukola ki? Naawe gy'oyitamu weesiga oyo azuukidde olunaku lwaleero, agamba nti kikoze ki? Kiwedde. Wummulira amawulire amalungi geekuleetedde olunaku lwaleero. Saagala ofe wano ng'okyalina emigugu, njagala ogyetikkulire wano ogambe Mukama nze emigugu gikoze ki? Ngirese. Wummulira mu mirembe gya Yesu, omusukkulumu ali naffe olunaku lwaleero. Mwesige, totunuulira mbeera, mutunuulire omanye kino ono yatusukkulumya obusukkulumu bw'embeera zonna n'okutuusa n'okufa kwennyini, kubanga tosobola kukikkiriza nti bamuziika n'azuukira. N'agamba nammwe ngenza okubateekerateekera ekifo, eyo gye ngenze nammwe gye mulikola ki? Si mirambo gye gigenda okubeerayo, naye tugenda kubeerayo nga tuli balamu. N'olwensonga ey'abooluganda, mbasaba oba olina ebikunyiga, oba olina embeera gy'oyitamu, bannayuganda embeera gye tuyitamu nakyo kijja kukola ki? Kijja kuggwa, kubanga olwaleero Yesu atuwangulidde. Yinza okugamba singa mbadde ennyumya ku lutalo oluliro lwa Russia nandigambe nti Yesu kyekikompolo ekiziikizza mizayo za sitaani eyitibwa death, eyitibwa kufa, ate n'egyonoonera ddala, kubanga Yesu bwe yazuukira mu bafu, sitaani teyasigazayo kakodyo kalala konna kakutulemeza mu kibi. Gwe kasitawo ndi Mukama olunaku lwaleero baddeyo obulamu bwange, eryo nkugguliddewo omutima gwange gw'okufuge. Fengeno tuyimba haleluya, azuukidde nga bwe yakola ki? Nga bwe yagamba. Finally, fear not, stand still and see the salvation of the Lord. Yimirira buyimiriza abooluganda, ogambe Mukama bigambo bye nawulidde wali mu kathedral. Oba otuuse mu mbeera yonna, yimirira nawulidde ebigambo biri. Oli Katonda awangula n'embeera eno esukkulumyeko, manyi nti Mukama ojja kugiwangula. Waliwo omusajja ayitibwa Tony Evans agamba God will meet you where you are in order to take you where he wants you to go. Nti Katonda ajja kusisinkana awo wennyini w'oli, ate akutwale ye gy'ayagala ogende. Bonhoeffer, abamanyi Bonhoeffer, yagamba God does not give us everything we want, but he does fulfill his promises, leading us along the best
and straightest path to himself. Tikatonda ayinza obutakuwa byonna nga gwe bw'obisuubira, naye ate yekyaliko atuukiriza embeera ze. Tajja kujjawo mbeera yakugamba nti emiwendo kagirinye, naye ajja kutuukiriza. Tojja kufa, tojja kukola ki? Tojja kufa. Ajja kukuuma okutuusa lwali kutuusa gwe bw'onoobanga omwesige. Peter Graham kyava agamba ebigambo bino. The will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Nti okwagala kwa Katonda tekuyinza kututwala ekisa kya Katonda gye kitasobola kutuwanirira. N'olw'ensonga ey'abooluganda bwekugamba nti olunaku lwa leero sarenda, obadde weekolerako, oba olowooza ssente, oba olowooza amaanyi, oba olowooza obuyinza, kuba buli omu abulina mu maka ge, era kyemuba muwulira ng'entalo nyingi nnyo. Naye Mukama olwaleero mugambe nti Mukama ebyo byonna tebinyambye, naye Mukama take over. Mukama fuga obulamu bwange. Mukama nsazeewo okuwummulira ku ggwe, onoolaba obulokozi bwa Mukama. Mukama abeere nammwe. Mukama batuze omusana ogw'omu maaso ge, Mukama abawe emirembe. Era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubakuume gubawanirire naddala ku lunaku luno olw'obuwanguzi bwe tujjukirako amazuukira ga Mukama waffe. Omukisa ogwo gubabeere mu mbeera zonna zimuyitamu, mubeere abawanguzi n'okukirawo kaakano n'emirembe ekitaggwaawo. Mukama mulungi ekiseera kyonna.